Mama wa Moses Sekibogo ba Moze Radio Jane Kasubo abooluganda n'emikwano gy'omugenzi bakedde ku kkooti Entebbe okuwulira ebikwatagana n'omusango gw'omuntu waabwe. Bano bajjudde mu kkooti n'ebooga era n'abamu batuuse n'okusigalako wabweru. Kanyama Godfrey Wamala amanyiddwa nga Troy olwaleero akomezeddwawo mu kkooti eno okusomerwa emisango gy'obutemu. Ono agambibwa okuba nga ye yanyugunya omugenzi wansi ekyamuviirako okufuna obuvune obwamutta. Oludda oluwaabi olukulembeddwa mu Julius Muhire lutegeezezza omulamuzi Mary Kaitesi nga poliisi bw'ekyetaaga obudde mu kunoonyereza kw'eriko mu musango guno. Wabula ono alabuddwa obutabaako kyayogera kubanga emisango egimuvunaanibwa gya nnaggomola nga girina kuwozesebwa mu kkooti enkulu. Kkooti bw'etyo kwe kulagira azzibweyo ku limanda mu kkomera ekigo okutuusa lw'anaakomezebwawo nga 19 omwezi guno okuddamu okusomerwa emisango gye gimu. Troy yasindikibwa ku limanda mu kkomera ekigo ssabbiiti 3 emabega oluvannyuma lw'okusimbibwa mu kkooti n'aggulwako emisango gy'okutta Moze Radio okuteeberezebwa nti kwaliwo wakati wa 22 January ne 1 February 2018. Bino byali mu kifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Dibba mu bitundu by'Entebbe nga gye yaggyibwa okutwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutuuka lwe yasibira ku lya keesi gye yafunira obujjanjabi kyokka n'atalusimattuka. Ate y'Omerika Paul Rogers Mathias agambibwa okuyingiza mu ggwanga ebyokulwanyisa mu ngeri emenya amateeka naye alabiseeko mu kkooti kyokka n'addizibwayo ku limanda. Entabwe evudde ku munnamateeka we Ladislaus Rwakafuuzi obutalabikako. Rogers sabbiiti ewedde yasindikibwa mu kkomera ekigo oluvannyuma lw'okusomerwa emisango 3 omuli okubeera ne pisito ko n'okusangibwa n'amasasi 165. Ono abadde maaso g'omulamuzi Mary Kaitesi. Wabula wadde oludda oluwaabi lubadde n'abajulizi baalwo abasooka omuli n'owa poliisi, omusango guno teguwuliddwa kubanga munnamateeka wa Rogers Ladislaus Rwakafuuzi tabaddeewo. Bwe kityo ono wakomawo nga 9 Maachi 2018. Ono nga mutuuze w'e Mawanyi ebwebajja mu Kajansi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Emisango gino agambibwa okuba nga yagiza wakati wa 9 February ne 18 Maachi omwaka guno mu kitundu gy'abeera ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Rogers emisango gino yagyegaana era avunaanibwa n'okutulugunya mukyala we Lilian Kaitesi.